Chosen Becky honeymoon munnange tegenda mugendera bulungi oluvannyuma lw'ekiwandiiko ekifulumiziddwa Minister Balamu avuddeyo n'abeera ng'ate alagira Chosen Becky okulabikako ku ministry oba ku office za ministry ennaku z'omwezi nga 23 December nga ne Christmas itennatuuka abeere nti nno munnange abaako byannyonnyola. Obuzibu nno bwonna we buvudde bwe bw'okuba nti nno munnange ku mbaga ye abaana be yabatisse ebipande era ebipande nga biraga oba nga biringa ebivoola taata waabwe okitegeera nno omukwano. Kakati Minisita Balamu avuddeyo n'abeera nga amuyita mu byamulagidde oba by'ayino byajja okubeera ng'akola kwe kuba nti nno yeetonda mu lujjudde lw'abantu public apology ejja kubanga yeetaagibwa. Kaakati munnange ate era bajja oba ajja kubeera nga ayina okuvaayo okulaga nti ebikolwa nga bino taliddamu kuba nti nno abiteekamu abaana. Ate n'ekirala munnange mbu content ayina okuvaayo wa content anaavaayo ate kubanga kumpi buli omu yabisharinze. Naye nga bwe bityo munnange ate we biri ewa Chosen Becky amawulire ago si malungi okuva ewa Minisita Balamu. Bannange kati Minisita Balamu kikyonkola ekyo kikyontegeeza. Minisita Balamu maawe atuwandikidde ekibaluwa kibakuntumye maawe mbu tujje tumunnyonnyole mbu lwaki twakwasizza abaana annange lwakuba nange temwagala kwogera naye nze akafande kannyumidde naye bannange Minisita Balamu bino ebintu biveemu ndiwo okujjukiza tukyalinayo omusango gwa Nisha waliyo n'omukyala eyabuliddwako omwana we houseboy yamukidnappinze. Minisita Balamu n'ebizibu ebirala bingi ne Bianca yatule Kiriza tubeere ng'ate tweyongerayo subscribe nga like nga leka obubaka bwawo mu comment section katusooke tugendeko ewa Ssenga Kulanama. Abantu babonaabona naye taata wa Chosen Becky abanyeebunye n'omwana we taata wa Chosen Becky big up musajja ate obonyeebonye n'ogwokuzaala nina ka video gepositiza musajja watusaminga mpuli bubi agoye embaga ye yabadde ku nnyanja. Yes, mu mawulire amalala full figure wuno munnange ayanukudde ku nsonga za Shalom okuba nti no munnange ali Luzira bw'ati bw'agambye. Mirakotani singa linnya lyange kunjogerako ku kibi okikuŋŋaanyiza ekyaje mwerabira omuntu omufiirako njogerako olwaleero naye abantu abamu akukeera nakola live na interview na inviting abantu babona ne bafuma n'agenda ku Sunday Nation n'afuma enkeera n'akyaza abalala ne bafuma gwe nga ye every day alina kunoonya muntu afuma oba akwogerako ebintu abantu balina obujulizi abamu bagamba bawo twetundanga abalaga tulina obusolo bubiri twabusalako abala bagamba nti tuli balalu n'ogenda ku TV era gwe omuntu buli omu ng'oyogerako omuntu akagamba nti tofiirako omuntu mwe break njogera akondeke mpaako asipasitaati naye gwe n'ofiira ku muntu n'ogamba sebangayo omuntu mubi mu ggwanga nga fulufiga naye gwe n'ofiira ku muntu n'ogamba sebangayo omuntu mubi mu ggwanga nga fulufiga. Yes, ndi mubi naye sibafumireyo gomanyi lwaki ndi mubi ndi mu kifaananyi kya Katonda si gwe wanzaala golwaki gomanyi lwaki ndi mubi nokera tekyasoma kyefulawo ekikubo gomanyi lwaki saasoma gomanyi amaka g'abantu abatasoma nange nkuŋŋanye kwatasomito fe twekole omulimu gomanyi lwaki saasoma fe abamu twakula nga tetulina bazadde tukuza nga netumanyiriddeire emiru ebeeremu tulira ku mwezi kugenda kubulirayo mwange omuli emmere mbulwa kyakula noonyeza ekitabo gomanyi lwaki saasoma ate saasoma sikusabye sikulumbye infact waliwo n'abantu katubeerangako even one section oba one on one oba around okukwata full figure ne mumutiitiibyamu abapoliisi kya bujega
full figure we mulabana b'abantu n'avuma ne bazadde baabwe n'abaweebuula ye tebumukwatako abantu bajja kwekyawa omuntu omu ajja kwekyawa polisi kamba buli ebigambo bino okukwata omwana Solomon ne mutwala eruzira kyabadde kyabujega bw'aba bwa full figure ali mu polisi aveeyo atubuulire full figures me asirise ebimwabye baba tayagala kumuvuma oyo mwatunanga ekiswa ekizise mulekerawo mujjeewo obujega please that no stop full figure yenyi talina mpisa baba bamuvumye musibira ky'abantu emisango emekanga babira full figure mugana ate bino bikolebwa kate ku polisi wikabanga akasajja ka full I'll crush everyone there I'm coming one time. Omuvubuka ono munnange amawulire gabadde gamwogerako nga bagamba yadduka n'omwana simanya omwana yabula kakati omuvubuka ono yali akola waka okitegeera n'omukwano omuvubuka n'avuddeyo n'abeera ng'abaako byayogera agambye nti no bo bali ku ka vacation ati mwana mujanjire nka kuzate kutoka mkanga yamba ebintu manya biki mukama turukuki just tukaza kuhumaramu ekigambo kuhumaramu nokimanya just tukaza nkokwe nkata kikwanza yakugenda kuja ngokatwara umwana manya biki no n'umwana tukugira ngo urabona nyonyi ntwara no umwana winza kumugara ageza ngaruka antatekerezaho mundira ibintu mwateka imisango nyinji munonga nyinji manya waza interneti manya screen manya imena y'umwana umwara ngatenke nkabitesazinga bikaza yosazinga hebyo wese bantu barahangamu mwegarukimu mugamba amazima numuzagambaga manya amazima nango bagamba ombantu amazima nango bagamba ombantu wanchenga ate ngo bandira hepiki ngati nkanye pichi ntakavugaga pichi nkakivugaga konkati nkwate manyangi yawe pichi yagitwara mukama ruhanga we ngaberebe nkaba biyare no montira ibintu bingi atensiyona niendonda nikusiba TikTok ati kaunti yanjye na maji sasa yona no mwenda ki mwana kuna hivi nyuko kuchengo mwenyenda sente haya sente zimuhinze kusaba mbonye nose kusaba sente zinkwenda kandi omukati ombutikitiki omusaha isahemu just isaheji isahemu kubombira sente ezo zitaruna nakoze kinkwera mwete nkwera sente no sitebya sente nibyo kweya just nyite nikwenda sente ese ntisagaruka ikimpuri nyenda kirebere ntambi nali manyi ndiyingire komera nze ntambi sakirowozaako nalowooza nti sivuma sikola ki naye waliwo sometimes noba tovumye naye embeera nabakuteekayo kati nammwe abalina emirimu egy'enjawulo omuntu ayinza okukulimirira ku mulimu nakugatta someone plots against you ogenda okulaba bigenze mu kooti bakutaddeyo abalwanira properties mataka biyitirivu ebisobola okukutwaza mu kkomera besides kati ffe bannanga abo bavuma bannanga abo bayitiridde bannanga abo bakendeeze yes tusobola okukendeeza naye buli mulimu gulimu ebizibu byagwo buli nawe gwolimu eyo any slight mistake things can turn against you nawe neweesangayo so Shalom nga tumusabira
tuleme kubanga abamu ku ffe tukinagguka ng'abakimezezza okwenjala nti ebisobola tutuukako ebintu ebyo bannaffe bena bakola posts eziseka ezisanyuka ebimu ku byenjogedde wali wansi ne bino ebirala bisobola obatuukako. Kkiriza mbere nga nkutwalako ewa Hajji Aluna Mubiru akosa ne kazibwe ekapo. Nena okookalye. Nze nno nali mmanyi mu abalina restaurant. Mulya lwaggulo nnyo ne mulya enva ezipise. Ate kati olya zino ez'abantu ze bakyayagala. Nga ndabanga akuba ennyo. Nali manyi mulya zipise zino eziremerawo. Obuuza nvaje ezirweza abalemera ogamba balemeddwa bijanjaalo. Aji wewangayo nolya ku ssente era ze neewunya. Omuntu obulamu buno kizibu. Omuntu ava kusaba emu kusaba kumi nga bamuziise ffe naddala ffe abasiraamu. Kati nga lwaki sirya mmere yange. Nze ndiira ddala era kati kano akabakuli naketekamu kaakubiri. Bwete tambudde wadde mulabi mulungi alakwekuumira ku Newspark channel kankusobere ng'osubscribinga olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Weera bulungi weeraba.